Vinambo. Oba kati yona kuvula mu Luganda obirekeyo. Mbuga, you are such an FOOL. You can be attracted to any woman that speaks a foreign language. Anything you don't understand arouses you. Natekayo gundi. Namusabula. Natekayo status endala. Oh no man, I have never seen a full package man, uneducated man, agile like that. Oh, natekayo gambao. Neno naye avuma oluzungu naye olwenda balwapangirira bupangirize. Oya de munyivu abantu bamanyige obigambo byesala. The only reason I am not exposing that Mbuga. Exposing chichi. Ayagala kutuwa ekirala. Ayinza obba mwongera mu video. Singa mu expose boss asomuba wa mu nudes. Baba totuwa. Eggwanga we likoma. Ebifaananyi by'omugagga gwe twasembayo okulaba paka na kati tulina ebizibu omusana gwakyuka season zakyukakyuka kati enkuba tekyatonyambisa byatonyanga. Naye Mbuga golaba mu ngoye bamukuwe mu nude. Ebizibu bya Pemba paka tetukyabona etatuwa. The only reason I am not exposing that Mbuga is because my boyfriend will see this dirty crap kati kitegeza bali babiri. Naye leero tanashuka myaka gibera na boyfriend wakitaba na musajja. Mwana tagenda myaka ana. Era jejo. Just blocked my sweetheart, so please don't screenshot before the status expires. Yeah, the omaga mwana ona anywa nnyo naye. Oba yadali soba. Come mama and beg you pig, I have to translate. Tadamo vugumvuma Mbuga obutamanya luzungu. Lwaki eti no Luganda yakatamanyi duwani kasimanyi nakumanyi. Kati ebibuuzo by'abanna Uganda biri wamu. Actually keetaaga butabi kawaki okayita kakko omusajja Omuganda. Nena kuzumbuga abadde agezeemu. Waliwo wali akeddakiika kannoonyezeeko tumalirizibwa nayo. Mwana olesa akantu ako n'eŋŋamba. Lwakwanza kintu kino omuntu abakazi omugenda mu layini eyo. Ebivumo si bipya. Ebyaki? Ayina ginalabya ateekayo simanya musajja omukulu simanya tosaana kumala dakiika nnamba bikoze bitya. N'eŋŋamba nayo. Twasobola okumala omwaka. Naye omuntu tasobola tagenda akola ssente atajja amalidde ssaawa nnamba bannaye sajja mubasaasire. Kale byetaage nofa atalina ssente byakakasaako. Omuntu agenda kakasa atamala akulekera miliyoni 10. Awo no boyogedde. Leero nange asajja mbawolerezzaako. Omusajja yakola ssente ze. Naye kati ekibuuzo bwe obudde bwabumalako ddi kuba omuntu olina obbaako bw'omalira ku budde. Ayina omukyala. Ekituufu. Mu ba girlfriend teri kumalira budde. Nedakiika wadde yalina ssente z'abantu. Kyokka ne baana mwekoze ebintu mu ggwanga lino. Leera kyotukoze tokimanyi eggwanga lino oliwaddemu kabuliiza. Kabannaye. Mbuga bayawukana ne Vivian. Oli business partner. Vivian tebina kye buli kimu kyakola kimu. Manager we Steve. Siyanze. Vivian ni manager we Steve. Leera wamala byogera Vivian n'avaako ki. Naye nga bakyatuddamu bawoninga emizeeji egy'okujja nomala okwawukana n'omuntu natandika okumulangira ebintu kikome. Wano nga wamwegaana. Nga weegaana omusajja. Yani wali olina omwegaana kuba gye wamujja naawe okimanyi. Kale byebyo katulinde ate kale obusungu ate bwavudde ku ki? Kale buli omu kyebuuza kiki ekyawula ekireetera Leira okutandika kubanga ebbanga libadde liyiseewo. Emyaka kuba Mbuga we yawasa. Bwe tuba tubala as per the last relationship. Eno gundi teyina debate teyina makulu. Kitegeeza nti Leira ne gundi baali beddamu mu nkukutu. Kati abantu bagamba ffe gye tutaali waki mu bituyingizaamu. Okitegeera. Awo namanga Mbuga twogera nnyo. Naye Mbuga tujja kumunoonya atubule ku eddakiika. Lwakwana wala ekintu kyakuteekako. N'ogomba ngende ku City Square. Oba ne recording. Osobola okwerekodinga no male olutalo.
wanatandikirawo ate nga tukimaze okugenda nti dakiika katoka bakalinkole ntya ali wenaliko ni bajegamba nakeditinze nenkagattiramu kali wena genda ku State Square bajja kukucharginga public nuisance kati nobeerawo ng'obonaabona okukyejjako kali wena genda ndoza mbawala bali mu kyakoze badde bamugambe baaba wamusanga alina stress omusajja ayinawo baleni ebyo kakati awo nga tuvuddewo by the grenade gyo yasuze mu kkomera official no waffe omwana omuto omukulu kali ka baby mama kanyivu eboze basu